Oyo tugenda kwogera ku busibe ku ggwanga Uganda. Obusibe ku ggwanga Uganda. Obusibe eggwanga Uganda bwe liriko si kyangu kyakuwuliriza kituufu ne tukinywererako. N'okufumintiriza kwaffe kutono nnyo n'okwetegereza tusobola okulaba naye tetusobola kwetegereza. Naye nga n'okulaba kwaffe nga bw'olaba omuntu alabisa endali bwe tutyo naffe we tulaba, naye nga okwetegereza tetusobola. So ndi wano olwaleero mu kusaba kwange nga nkuba omulanga nti buli alina waali buli lunaku ne bweba eddakiika emu sabira ku ggwanga lyo. Ate ng'oli waka tokola ensobi n'emu yonna n'okikolera mu bizimbe biyitibwa church, because Wolutaali eriko ennyika eggwanga lyo lino mu busibe, mu buddu, sitaani mwagisimbidde ddala, ate gwe gy'oddukira. Tewali ayinza kulwanyisa kibi nga tannazuula nsibuko yaakyo. Olina kusooka kuzuula nsibuko y'ekyo ekikulwanyisa n'osooka olwanagana nakyo. Y'enkola entuufu, kyekyo ky'owulira nti okugema kusinga okuwonya, nti ffe twagadde nnyo okuwonya naye nga tetumanyi kiki kye twagala okuwonya. Kyova olaba olina kusooka kugenda mu ddwaliro w'omusawo n'akuggyako omusaayi. So si ku ebyo by'owulira ti omutwe gunnuma, siwulira bulungi mu maaso wano, ayina kusooka kukuggyako omusaayi n'asooka ategeera kyajjanjaba. Oyinza okulaba mutwe naye ng'ate ssenyiga yakuluma. Kale owooluganda kyekyo kyendiko kyenkugamba nti ekiriko ekinnyika eggwanga lyaffe mu bubi, mu kulyongererayo ddala mu sitaani, kubanga sitaani tabangako mulungi, kitegeeza ekintu ekikyamu ekibi. Sitaani Wolutaali eyo mu kkanisa mwennyini mwagisimbidde ddala, gwe gy'oddukira. Tewali ayinza kulwanyisa kibi nga tannazuula nsibuko yaakyo. Kale owooluganda tokola ensobi n'ogenda ku nsonga eyo ey'amakulu bw'etyo, keeba eddakiika emu ng'osabira eggwanga lyo n'okikolera mu bizimbe biyitibwa church. Naye bino ebya bulijjo ebyokunoonya ebyamagero, ekyo kyo kyayinza okukikolerayo, naye ensonga eri sirias togeza. Uganda stage kwetuuse ey'obusamize obuli buli kanyomero busimbidde ddala mu churches Wolutaali mweri. Kyova olaba churches zo ndwadde nnyo n'okusinga ffe abagoberezi. Bayibuli kyeva egamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Olw'ensonga nti feesi zonna bonna abeeyita abasajja n'abakazi ba Katonda ab'amaanyi. Tewali wadde n'omu ayinza okusabira enkoko nga ndwadde mu linnya lya Katonda. Kyo nakyo kiwulirize. Akyayinza ogipozeesingamu emizimu, ekyo kisoboka. Naye okugisabira nga ddala ndwadde, obulwadde bwayo babuyita coccidiosis, neewonna mu linnya lya Katonda, ekyo tekiriiyo. Naye Katonda ayinayo akasanvu ke akatavuunamiranga ku Bayaali, Bayibuli bw'eyogera. Naye bano b'omanyi tebaakoma bukomi kuvuunamira Bayaali. Balya naye, banywa naye, bateesa naye, n'okussa ekimu bassa kimu dda naye. Haleluya. N'okussa ekimu bassa kimu naye. So tewali ayinza kusaba Katonda n'awulira. Kyova olaba naawe eyo olaba buli mwaka enkuŋŋaana ezisabira eggwanga zibeerayo, naye obubi bweyongera bweyongezi. Abantu b'olabanga
abangi abagenda mu kizimbe ebiyitibwa church si njiri ya Kristo yebe batutte nti yebakwatako awulidde kigambo kiva ku mutima si yebakwatako abasinga ebyamagero n'okukyamuukiriza bye bibasikiriza ne bafuuka possessed n'abamu just nga bw'onoogamba nti kikkakatako buli lwa Sande okubeera mu maaso ga Katonda naye gwe kikkakwatako kituufu kyekiri kyeggambye nti kyaki ate zo ndwadde nnyo gy'osuubira okugenda okuwonyezebwa kubanga gwe okimanyi nti kikkakatako naye ate gy'ogenda gy'osuubira gye kikkakatirako ate yo ewayi twalabangako emabegaawo nga bakuba ebifaananyi by'amalwaliro naye ng'ekituufu kiri ng'ate senga wafunye asobola okukukolako mpolampola n'osigala ewaka ate ng'ebbeera eddwaliro lye lirimu nga tewali ssuubi nti liyinza okuwonyezaayo wadde omuntu. Kale owooluganda Bayibuli eyogera Matayo 18:2 nti babiri oba basatu bwe bakuŋŋaana nange n'aba masekati gaabwe waliwo ekiseera we kituuka nga ffe kennyini ffe tulina okwekamwana kubanga tukitegedde Bayibuli eyogedde Abakoliise 3:16 nti temumanyi muli yeekaalu ya Katonda omwoyo wa Katonda atuula mu mmwe. Owooluganda Bayibuli we yogedde nti omwoyo wa Katonda atuula mu ffe babiri oba basatu bwe bakuŋŋaana naye anaabeera mu masekati gaffe ke kaseera katuuse ffe twekamwane ffenna twekamwane kubanga mukamwana gwe tubadde tusuubira okugenda mu bizimbe ebyo tukitegedde nti Bayibuli byeyogerako nti atutuma ng'endiga naye mu misege ate tugenda kweyongera bweyongezi bulabe. Bayibuli kyeveega nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya nti banzisaamu ekitiibwa kya mimwa naye emitima gyabwe gindi wala. Owooluganda ebyo byonna byawandiikibwa nga biriwo okuzibula ggwe maaso. Bayibuli egamba ekkubo erigenda mu kuzikirira ddene n'abo abaliraba bangi. Ogamba lwaki agamba tuyingire mu mulyango omufunda because si kyangu okulaba obulokozi kisa naye geyeena ekola era ekoze strategies zaayo nyingi nnyo ekulowoozesa nti kyoliko oli ku mulamwa naddala nga Katonda omunoonyeza mu byamagero by'omubiri oba owedde buggwe ng'olowooza ogenda mu church naye ng'oli ku olutaali ya Sitaani. Owooluganda Babuloni tukifulumire ddala kubanga Sitaani yajja okubba n'okuzikiriza mu kanisa mwasimbye n'entebe gy'aliko yeetooloola n'okwetooloola sayidi ne sayidi bwe yeekyusa bw'ati ali very comfortable. Nkugambye nti waliyo abaaliyo gwe boosuubira baavunnamira dda Bayaali okulya n'okunywa n'okwebaka n'okussa ekimu bassa kimu ne Bayaali. Kale tudduke Babuloni ebikuwonya bikwetoolodde biri awo okumpi ddala kugambye nti ebikuwonya kyonoonya okukuyamba kikwetoolodde kiri awo. Bw'omala okutegeera amazima omwoyo omutukuvu yange nti bw'oba oyagala abantu bonna bayaayanira kyenyi mu kaseera kano naye bwe twagala okuggyako obuyinza ensi erabe ku sayidi y'obukulembeze endala bw'aba anywa kacyayi kaatula n'atusekera n'otusekerera nga n'ebitwetoolodde omaze mu nkambi y'omusege mu ddiba ly'endiga nga gukutaagudde gukunywedde okumala emyaka 2 naye nga tolina kyotegeera naye naawe ogamba oyagala kukyusa buyinza ng'ekikwetoolodde
ogenda mu nkambi ya Musege ogutakwagalirako ddala ofune wadde akantu. Waliwo egisimbye amakana gimaze emyaka 3. Waliwo egyakambala eddiba mu myaka 5, bala 15 mirala 2. Naye muli eyo mujjuddeyo. Ekyo nakyo ekikwetoolodde tosobola kiraba. Naye toyagala kukyusa ekinene. Oluganda bw'omala okutegeera ekyo ekikwetoolodde, ebisigadde bisobola okubeera ebyangu. Naye akabonero k'obuzibe k'okyaliko ng'awaziba amaaso tolaba, tewali kiyinza kukyuka. Kitiibwa n'ettendo kidde gy'ali. Amannya Evangelist Edward Busulwa. Amiina.